Pastor Bujingo bwe tulaba wani oyo omukyala full figure ng'awolereza nnyo pastor ne kubyozolaba ne kubye either bw'aba tewali kigenda mu maaso wakati wo ne musumba full figure oyiseewo nnyo pozzi ng'oli mu kutaakiriza bbaawo naye bw'abanga toli mu kutaakiriza bbaawo kubanga abakozi abalala bangi kubanga mingi bemwogera ate tetwanditegedde saga ogiraba yalimu ebitankanibwa tetwandigitegedde nnyo kuba kukunama singa bonna tebaavayo buli omunajja ng'akola ki Mutebi yayogera kino Muzeyi Senkubuga yayogera kino Musumba yayogera kino full figure n'abyonoona leero bw'ayogera kino leero bw'ayogera oluzungu talumanyire ngayiwawo buyiyi full figure lekerawo kumala gwo nze sikutya nkwe ekitiibwa nga maama kuba in fact jjajjawo full figure asuusa ku myaka gye full figure si mwana muto muwe ekitiibwa naye kyensinga ogga nti abaana b'abakulu beewuunya okulaba boyfriend be balina oba ne babba bagenda okufuna nga jjajja asabuka bw'ati mani gye jjajja amala gwogera atama asabuka nnyo jjajja amala oba Nazaala amala gwogera atama full figure otama ayogera nnyo n'oyogera kino n'oyogera kiri oluzungu tolumanyi kkiriza oluzungu totambulira mu ddinaayo nga bwe wagamba Segirinyamira eddagala ave mu ddinaayo full figure ebigambo ebimu eby'oluzungu birina amakulu ga njawulo okusinza gwe gw'olina mu mutwe gwo kati biveeko jangu okole emirimu gyo otambule okole ki ogende oba wolereza obeeko wookoma kubanga era ensobi full figure esinga za butasoma waliwo ensobi omuntu ezaatasoma zakola Museyi Museveni ayagala full figure kiki lwakuba waliwo omuntu atuuka n'akwagala ntalina waakussa wasinga awo full figure ali ku musala gwa State House afuna sente milioni nga 3 omwezi ne wa Pastor Bujingo akola ki ne wa Hamu afuna n'abakulu abalala bangi full figure talina woofiisi gy'ayingira wano mu Uganda ne bamutuuza ku reception dakiika 2 bamumanyi n'abalamuzi bamutayolozaaki emisango gya full figure gikolwako mangu naye alina gwe yali asinze abireka bulesi nga bamwetondedde n'abivaako ne full figure bwakunoonya n'akuteekayo akola ki kubanga muzeeyi ayagala nnyo full figure ne kusaasira kyokka ate ayagala nnyo full figure ebitundu 100 ku 100 okusinga kusaasira amwagala ebitundu nga 4 okusinga ku balala bw'osanga omuntu omugeze nnyo kati ne pastor yakuba abantu n'aboogoloza kati entalo zaalina nnyingi kati babbiini abo baalina obusungu obutuufu nga tewali abakomako nze nnyinza okuba nina ebyannyiza nendi musajja mulokole era kino kyensaba abantu ba Soloti mwenna ne pastor yennyini ne mukyalawo gw'olina obulamu bwammwe bujjudde nnyo empalana n'okulowooza nti buli muntu atambula abalowoozaako abantu abamu twatambula ntugenda ku birala obulamu bujje mu mpalana full figure empalana z'ogwamu manyaawo waliwo abantu bangi gwe weegendereza nnyo bw'aba emagombe omuntu ayinza oga kanfe mpone ennaku y'ensi bw'ogenda mulimba olawoddeko embuutu ezivuga wonna wasirifu wazibu watiisa twanigenze Yerusaalemi n'olatire bannange abakyakala mukya noganika kati gwe bw'otuuka awantu sooka osome embeera yaawo mulimu n'abakozi ba Soloti tutamanyi nga bakola mirimu gyabwe ne batambula bakola ki ne bagenda naye gwe okujajjatte nnyo full figure sikutya naye nkuwa ekitiibwa full figure abalina emirimu eminene wano mu Uganda bangi n'essiro ekisinza okukuba Kyagulanyi kwogerayogera ne Kyagulanyi nga tayogera ndabanga asirike anti ajja n'ayogera kino ndaga Museveni namujjako wiiki emu mu bindekera ate enkya buyinza mbu bakwasiza nze njasama n'ebintu ebindeta ebizibu social media bitono yaffe gino okulamusizza nnyo nga bulijjo tuleeta abantu ab'ebiti ebyenjawulo okunnyonnyola ensonga ezimu ku ezo ezigenda mu maaso mu ggwanga n'olwaleero tuze ne muganda wange Dr. T nzize naye tugenda kwogera ku nsonga ezikwata ku ggwanga lino n'okusingira ddala ebyo ebyaliwo nga mukadde waffe Pastor Rosias Bujingo akubwa amasasi mukadde wange ensonga nyingi ozirabye wezibadde ziyitiŋŋana mu abantu abasinga okutunulira ensonga nga bwe zigenda mu ggwanga naye wakati mu mbeera eyo full figure avumye buli kiramu kyonna ekigenda mu maaso full figure yefudde lawyer wa Pastor Bujingo avuma nga bw'owulira balamusizzaako mwenna nze Dr. T Amale omugogwa Musa ndi musajja muvuzi wa Benz nawe olinga mukulu Tamale mirundi Benz yokka
era ndi musajja mulokole nja kugenda mu ggulu mukama ngana aba mulungi nakati mulungi kubanga nina obuyinza okwogera ekyo nga nkyali mulamu tubulafa omuntu wafa mulokole tugana rest in peace kubanga oli ku nsi gwe weekolera ki emirembe egyo tetubeesabeesa abantu mu rest in peace ngobadde mubbi ku nsi nze nogenda mu ggulu mpagira President Museveni kuba yampeerera. President Museveni yakuweerera okuva mu kibiina ki? Mu senior okuva P1 ndowooza paka university. P1 paka P7 yalwo bonna basome. Kati okuntandika n'omukono gwe senior 1 2007. Ani akutwala mu State House okuweerera? Ebyo biwanvu ezo mboozi mpanvu. Naale musigiwagira naye lwakuba yeri mbuyinza kati nkola ki? Mbanjiwagira. Akagamba saagala nuupu Kyagulanyi sikwagala ate wendi ndya nywa ne benzi nvuga. Ebyo bintu bikulu nno mu bulamu bw'ensi. Saa kummanyira ninga alien skin fe twereeta n'otoba n'obulamu bwo obutuuse mu Kyagulanyi yayogedde. Kyagulanyi yayogera ki? Lwaki tokkiriza mbuyaga b'amasannyalaze lwaki tagawa abaganda be banjo mante yakona waliwo n'omulala Irene Kayemba ayimbe nyimba gazaagaana agawe baganda be. Gwe tugagala amasannyalaze kyagala agaliwa naawe omuntu agaba kyatalina Dokita Tyamala Kyagulanyi masannyalaze ku lutijjo omanyi obuzibu bw'abaganda bwebo era temuyiga okuva ku mirembe gy'abo Obote nga mutijja era Obote era ye bwete ne mukyawa Beni ne mwagala Obote ne mwana w'omukazi kiyabakola enkoko baana mu bulamu bwammwe bonna kutijjukana ese yawuyo wano ku Lukwago nze banne mbabuulira bwe tubalaba politician abaana ababadde ku opposition abanyenyezza Lukwago Seya Bobi Wine Besigye Bobi Wine yasemba okuba omunafu yakwata ekyo watenga yasinziza n'abaka mu parliament muganda wange just alesa abasiru bangi mu parliament kubanga opposition ya Besigye yaliko bakyanjo yaliko banamboze yaliko wafula ogutu ogenga latigo yaliko bogenga latigo yaliko ba ono musajja odongo oto yaliko bali salaso ya Besigye Winfred Kiza na yeno eriko ba Miriam Matembe na yeno eriko ba Zake nyezake siwa malende siwa laba naawo bosese muganda wange Tyamala ojja kumala kati Kyagulanyi kyasinze nti ajidde mu era ya social media takola nkola ali takola atya kati Besigye yasooka yali opposition w'amaanyi kyokka Seya tewali muntu yayagala bantu wano singa tuzza Seya mu biseera bya leero nga social media weeri nga yaliwo Seya ye munnabyabufuzi akyasi wadde yali mmeya mu Kampala jasi abantu bamwagala nnyo ne kuddako Besigye ne kuddako Lukwago Kyagulanyi yasemba Kyagulanyi ate nga yasinga kakati yali Kyagulanyi nedda abantu babeeranga babi nadde enjogera mukwano gwa Mutazize Kyaga nti emirembe giri lwaki gyali mirungi nga musobola okubeera mu dduuka limu ng'omuwa Besigye omuwaani wa NRM omuntu agamba nti Besigye yantama olwa tetukkirizibwa kudda sayidi eriwa oyina kubanga wagira Kyagulanyi okufuna amasannyalaze oba ovumwe owemulwe bakuyita embegga bakuwemule bakuyita omunyalwana buli kimu kati aba politician w'amaanyi kuba takuwa budde kulondawo ate bali twabalondako nga mbeera fruit yampagire n'alemu naye kati guno omulundi oba abantu bakooye nnyo bakooye eki bakooye NRM bagikooye emyaka gigenze kati mwabagiwagira musaze magezi ki andi kati mumuli nsi sijja kufa ku ndowooza ya buli muntu kubanga leero waliwo asudde emmere kasasiro waliwo n'abalina emmotoka nga emipiira gyaggwamu nagende wabbebe kula alina emmotoka nga mukaaga benzi ziri awo emika gyaggwamu omukka gigwaggwa mipiira naye waliwo ate yeegomba ofunayo ka 10 akakadde avuge obwo bwe bulamu ogenda ku ministries zonna olabe emmotoka ezipaakinze zivundiddewo kati ensi bwetyo gwe lwono n'omulamba emulago waliwo ataano n'abalongo nga baabazadde ku olwo ku ddwaliro eri woodi za njawulo gwoba oli munaku nze sinyigirizibwa abantu banyigirizibwa nze sikola ki tonyigirizibwa tewali nsi yonna ng'abantu bagagga ate abanyigirizibwa si be bavuma abantu ku social media abanyigirizibwa gye bali mbyalo n'ab'NRM banyigirizibwa bwe tugamba okubuliza bannupu buka banyigirizibwa nze bwe mbadde ndowooza bw'oyingira mu ddwaliro n'ofiira mu zzaaliro ofa kubanga wewagira Kyagulanyi ofa kubanga oli munnauganda tewali facility
kati just kino kyambolera ky'abantu bafuna empisa embi zaabwe ziyimukira awo oli waafuna chance ewemula omuntu mbu wa Nuupu kati nange nze okumbala mu Nuupu mbange yali ayingiddeko mu ssabo kyogamba tobeerangako wa Nuupu kyesobola kuwagira kyawe nalonda ku Besigye 2016 ate mukadde we yakuweerera n'omuvaamu anti yali bulanchi yenaalemu Abesigye nga mwe mulonda eno ne mulonda n'eri mu balansingi olaba yakomawa omuntu bakubatiya gaasa emyaka 3 ng'amaaso gakyalaba oyo abatiya oba mukuba mukagwa mmindi lwaki oyagala otumalamu maanyi ki naye ye NRM yajja eti okubira NRM Museveni yawaira yajjawo sajja gwe kati owakanye omazama mimi Museveni yawaira yajjawo era nze abaganda mmwe musibyeko Museveni tutya kubanga kojja wa Buganda ye Walumbe sikyo mugende mu mpukuzi awo Walumbe tanda mwegayirire Walumbe atwala omusajja naye bw'atamutwala bino ebyokujja simaya muli awo babakubye emiggo eggulo balangidde shati down nadde manye ensejja kunyooka omukka ku lw'abantu abaakwatibwa ani gwalabye ku kkubo anti bwe banaagenda ku kkubo bajja batta ati kati revolution yonna ebaamu okusibwa n'okufa abeeruweero tebaafa Nuupu yataddewo obukwakkulizo akakiiko ebyokulonda kabuyisizza era anti kati Nuupu eringa mukazi anobera mu nju ebigambo byoleta binzisetseko nze nvudde mu kisenge ndi mu ddiiro anobye oba tonobye ate aba anobye eki kati Kyagulanyi ayinza kuŋŋamba ki ne Kyagulanyi olabika ng'amumanyi ennyo omuntu amanyira ku byayogera Kyagulanyi mumanyi nnyo simanyi panti gy'ayambadde kati naye mmanyi endowooza kuba byayogera mbiwulira buli kaseera adobonkana budobonkanyi Kyagulanyi ng'awa meseji ki naawe gizimba kiko ebise bimumyuse naawe nagamba nze oba Kyagulanyi takyanywanjaga tugende ku kisaawe baleete embwa za poliisi eziwunyiriza olwo zitamulume naye olowooza singa tebamuganda amawanga ag'ebweru ati bwe baagala ensi eyagala boonoonefu tebaga nti agitwala mu kisawo ebyo mba ku mutwe bakukkiriza ogenda wabweru ng'onywa enjaka ogenda otambula tabayimbi tebakulutya Amale sikonna kitamiiza kyenkozesa kozi oli mulokole nze Kyagulanyi kummanyiira mussaamu ekitiibwa mu nnabyabufuzi mu bufumbo naye bw'ajja yaagala nekkenzo kyekimuluma n'abalala kukeera kutusindikiranga abantu batuvume tufuuke ffe ababi mu nsi yaffe tosobola nina eddembe okubeera munnayuganda neddembe okulowooza nti Museveni nankubadde mubi naye nkyamuwaddeyo akaseera paka lwakola ki lwagenda kati gwe okujja onvuma ontwala embwe eggaali manyi kye bayita eggaali nti eggaali bwejja neyita eggaali nejja neyita waawo nze tompisaamu ggaali nze omwavu anvuma kati owa Nuupu anvume naye Kyagulanyi alina ssente ŋŋamba yaalina era naye bano abavumi ogenda okulaba omuntu akuvuma ali mu kuwemula nogaba nange erengera ono olubyogo mwe ali mu kuwemula kati nze bukiki ne bompemula kiki esirina ebimu mbiina ebimu nalimbirabi kweba tukyayina kipya kyonoonya muntu yekkaasa okunvuma n'ennumwa agasekalaala Nuupu mukulu Amale Nuupu just bintu ebibabeeraawo babaleekaana obuleekaanyi naye mwapanze mugenda kusalamu constituency 36 mwagala parliament ebeeronda president nti muzeeyi wammwe takyasobola kunoonya kalulu lwaki takkiriza nagenda mu field nattunka n'omwana ki Kyagulanyi anti Museveni oza atya Kyagulanyi yamutya kati nzoleza bwe neeyambulira mu maaso ga mama wange adduka lwaki tadduka nga bwe yakuzaala si bw'oli togamba nti ebintu tebyagejja nankwadde byagejja politics bannayuganda balina okuyiga ensi era kati omuntu yenna nga bamusibira omuntu nze mbalabaawo omwana wange bamutte Museveni ani yatwala omwana wo mbyobufuzi omuntu wamusindika kujja kukola mu Kampala ali mu Nuupu ayasaamiridde bamusibye tubagamba buli lunaku tebawulira gwe bw'ogamba nti gavumenti nsiro okera obugezi nekwata omuntu from nowhere anti bagivuganya ovuganya biki gavumenti ya nnyoko mwaba bakwatira abo bajja bakuba emiggomu gavumenti wali gavumenti emanyiirwa teriiyo naddala ng'eno yabayeekera teri gavumenti yonna ne Roma bw'ofulumya ebyama byabwe Roma ekunoonya ne bakutta tewali gavumenti esinga maanyi nga Roma
kubanga ina obusobozi okuyingira anywhere nekola kyeyagadde naye ng'eyambadde koola. Ekigambo kye bayita gavumenti kufuga na mukono kusikulembera. Kufuga ekigambo ne Katonda atufuga bufuzi. Kati gw'omugambye omusana kati gugaana okwaka. Ate nga nandi gwagadde. Singa yali akukulembera singa omwebuuzaako n'omugandi nagenda nkuba tetonnya leero. Naye atufuga bufuzi. Kuba lwayagadde lwakujjaho yasalawo n'enzaalibwa musajja omwavu ate banzaala n'afa lwennyini. Lwe bakuzaala lwennyini taata yafa. Ku Christmas. Kyenda mwezi. Wazaalibwa ne Yesu. Kyenda mwezi. Ekyo kikulu nnyo. Ndi last born. Mama yange anokuva ku bbeere. Era okyali yonka. Guno gujjwa. Guno gujjwa. Oliyonkera mu ebiswazi. Akati bino ebyobufuzi okukulembera tebali kibayita kukulembera. Kufuga. Era ne mu nsonga z'amaka omukyala bw'omuwasa omufuga you rule over. Abakyali ennaku zino bakyafumbirwa. Ate bakyafumbirwa basinga omumaza si bangi. Naye gw'ofuga era omuwa ekitiibwa. Naye ng'oba omukozi otya omufuga. Lwaki Pulezidenti Museveni tatuwa kitiibwa newankubadde atufuga? Ate mwe basajja be ne mwongera nammwe ate ne mutukuba ennyondo. Naawe oli musajja we. Njagala oga nti nze kwezi. Yogera. Nze kwezi. Nga ndi wano. Museveni toli siri musajja wo. Nze siri musajja wa Museveni. Nkwegaanye. Ne ssente zo zonna z'osuubira okumpa nzeegaana. Ate ssente ziriwa ze yali ampadde zinnakkiriza era tazirina zagenda kumpa. Waliwo abannuupa baganze ne bampita ku State House. Sigenda. Bwe baba bampise. Ezo zo nzirya. Ate wali wa nuupu just omwavu yakaayana. Mbadde ensaaga nga bamaze kumma. Naye bwe baba nga tebakumye. Mpaako mbadde ensaaga. Nalwayisa akuyiwamu akasimu nti muzeeyi akwetaaga n'okola otya. N'otagenda. Just omuntu ennaku bw'emuyinga alowooza gavumenti yabuze emikisa. Gavumenti evunaanyizibwa okukulaakulanya bannayuganda at a certain extent. Naye obuvunaanyizibwa bw'okukulaakulana bubeera mwani? Muggwe mwennyini. Muggwe. Kuba abavubuka baga tewali mirimu babbi. Gwerengera oyo nga bw'afaanana amaviiri. Kati nze muwa omulimu. Tomuwa mulimu. Sisobola. Kati nga mutwale wa hamu nti amuwa omulimu. Kweza enviiri. Aba babbi. Museveni akulembera abantu mu Uganda. Tulina olunaku lumu essaawa 24. Bannayuganda bakola essaawa ezi ne bawummula 22. Museveni abakulembera alina emyaka 8 awummula essaawa 2 akola 22. Baagala musinga. Anti yagamba nti twebake. Nammwe ne mwebaka abasiru. Museveni abaganda tabaagala tewaliyo baganda bagagga. Bonna Museveni yabagaggawaza. Naye kambuuze. Tobeerangako mu kibiina kya Nuupu n'olunaku n'olumu. Nze siwagiranko Nuupu. Siwagiranko Kyagulanyi. Naye twamunoonyeza akalulu ng'akyali MP. N'essebo ne kireeta abantu batuvume batuwemule wamulenga mu kyo kibeerega kyekifuga buli wamu. Bwe mufuna kano ng'ayimira katoote. Baganda bange njagala bategeeza bannayuganda abo be mulaba nga ebyo nze nga ngoberera ebyo. Nze bobwa ntandiisa nkussaamu ekitiibwa najjo oli Kyagulanyi oli musajja w'amaka. Mussaamu ekitiibwa mu kintu eki? Mu kintu kimu. Kyagulanyi alina amaka. Omukyala n'abaana be. Ekyo kintu kikulu. Kintu kikulu. Amaka teganywezeka. Teganywezeka. Kati gwogabaddemu okola otya? Ogamanya amaka teganywezeka. Kituufu. Era Kyagulanyi muyimbi mulungi alina hits. Nze nasooka okugula essimu gye nasooka okugula empya ne headphones. Kuwuliza lunyimba za Bob Wine naddala butyampa. Era nzimanyi zonna naye bw'okunkulembera. Naye kati lwaki tukkiriza nakulembera emyaka gyo? Ajje ate nze muganye. Nze nsalawo. Ajje wajja nga nkyusizaawo nga mpagira ye nze ninga malaaya. Taata n'omwana bampa ssente nga mbawa. Toyina gw'otawa. Nze najja kukola ssente Kyagulanyi n'alayira. Nkeererawo muganda wange ndi wa Nuupu nga ng'olwo oli magere. Amanyabo. Nga Kyagulanyi mwagala kufa. Nze nzije wali ssente. Kati oli ku ssente. Ate najja kukola kyo. Nze yanjagala nnyo ndi mutabani we. Ne Pulezidenti Museveni takwagala nnyo. Byokola byayagala. Omukulembeze osanga n'omukulembeze asobola okutta mutabani we olw'entebe. Entebe endala byobufuzi bino bya bufuzi biveeku. Bannange. Eyo yensi. Ate gw'ombuulidde kipya. Kubanga bw'oba ng'ongamba nti gwe alina ssente gw'otambula naye. Mpozzi ez'essiyagaza sirya. Ez'ekisiyagaza otozirya.
otira ddala abasajja okutunulako emabega si kirungi ekyo ekintu si kirungi nze njagala ssente muganda wange mwami kakati mukulu Dr. Amale waliwo nakusoose ne kugamba mukyala Fulufiga ng'avuma abantu ku lwa Bujingo ne nafunye okutandika okweralikira okupya era Makula wenyweze kikyati engeri ono gyayiwamu omubiri ani Fulufiga twandabayo envunula bibyendala bwabanga Bujingo si mwami we engeri gyataatira nene era nze nkyogeredde wano wamwami Kwezi yabiŋŋambye Fulufiga yandifumbirwa Bujingo kisoboka kubanga engeri gyayiwawo omubiri ateekwa okuba nga baagalana kiki nze anti wulira Fulufiga bw'aba tayagalana na pasita wange mukama wange yansijanjaba akabina Bujingo kali kabali nafuna obuzimba miliyoni ezi nze wa Bujingo nali ngambwako era bwe ndaba Fulufiga nga bayiwawo omubiri nga nze nagobwa yali omuganzi neewuunya nze pasita Bujingo nina kye mugamba ku ssente ze yampa n'ebirungi bye yankolera nava kusimba nga ndi mwavu kidoomole n'endawusi ne bansindika ne banjazikayo omwaka gumu najja n'omutwalo ogwandita kidoomole yagumpa Ssaabazonto okuvaawa kusimba Senkubuga ati baali bakubidde mwami Senkubuga tulina omwana gwe tusindikira jjanga mmanyi omwana yetaaga ready entono kwanaakulira simba nnene mulungi ne simba nnene ate abamanyi bangi yetaaga ready entono n'akuba essimu saawa twava ku minsangano saawa nga 4 nampa omutwe nga tolamuzaako ebigere linnya bodo ogende ku Solo direct ngani ku bwavu bwe naliko nga tosobola kukulinnyamu neninya taxi yebi nensula ewandegeya neninya olukumi alunsula mu kikoni nenkyusa engoye neninya boda yezi yabbiri nenfissa nakuba nakomawo ntambula okuva ku Solo nenkola intervgundi kunjaawo nengenda mu studio era nga omwana muyitirivu enkyatandika okukola olina Senkubuga olwo oyo nantaba Makula Suzan baaliyo olwo Suzan tanafuuka mukyala Bujingo nga muntu waabwe wanayinki akyali mukozi wanayinki olwo maama Teddy akyaliwo naye teyajjangawo ebintu byenno omukyala oyo abikwata mpola ayinza okuba mubi naye obubi bwe simulabanko bwena emirimu gye yajjawo nga babuuzaako awo da n'akola emirimu gye ebyo bisibe binonooza nesibitegeera kati nze njogerera byakumulimu pasita Bujingo wayitawo wiiki nga 2 abuuza Tobbi yaani olwo gwe Tobbi nga ledi agiwulira amazima Ipsos report efulumye tuli ba 7 twakatandika n'omwezi gumu gwokka kubanga radio gisitudde twalina team kuba production abantu abaali abasinga baali bava kusimba mbabaali yali Mbizonto mukulu Senkubuga ennyini nze Buluno Beti azze timu yakayimbira ebanga kati yasimba kati nga timu eyo mu kuyiiya nga tuli bayiiya nga tukolera wamu naye nga amanyi nti bano wabanga nti awandiika n'adirectinga Tobbi n'abuuza Tobbi yaani Ipsos report nga buli wamu wita soroti nagayo nagano nangawe ssente buli nnaku mu office kiki bolero neba nange pasita Bujingo weba omuntu adde omwavu atamuze ebigero okugenda kusimba nga bakugambye ono ne ssente buli lunaku buli kalanga akajja wano Tobbi asasula okkawandiika n'okkadirectinga Katonda wano mukama nga yakufukako amafuta kati ng'obulango bujjanga 6 olunaku 7 4 5 10 ng'olwo oli bize nfuna buli kalanga akajja ejeji 5 nfuna transport allowance wa mitwalo 5 buli wiiki ow'amawulire nabana nali nsoma amawulire n'owa presenter wala nali presenter egyo gye 10 nenkwatanga 10 gya buli nnaku oba 2 oba 3 oba 2 mu 5 oba 4 zonna ezizze nennona ne mu office ew'omukulu n'omusaala ate ntandika n'ozannya Amale ne bwavuga Benz nasookera mu Japanese Benz Mark 2 kajokola ndaba embuzi ez'abaana ba Nuupu abakadaama bali ebweru afuna miliyoni emu kweyepankira miliyoni emu nze nagifunanga mu lunaku mu 2016 nga bunaku ogifuna comedy ng'ekiro gyakukola ng'ebiseera 16 comedy jukira abayimbi bayimba mutubonga naawe abantu babakyawo kati comedy n'ayimuka olwo ofuna ssente mu comedy ofuna ssente ku radio
ewa Bujingo nga Bujingo for real pastor yali anjagala nnyo kyokka yataagala nnyo nze mbeere mu comedy ng'era wamanya washo babandaze kandolindoli ng'omuzadde nga yalowooza tebiri muki makulu era nga bibindu kati ye ng'alaba nandibadde musomi w'amawulire ng'omuzadde abaako ekintu kyalo mwasemitanoafaguliza amune gaagano soota fm 17 mu nnyo ebyo nga byayagala ng'ayabiwulira muki emirembe ng'alaba ebya comedy ate mbi byebisinga okukusika nga tabyagala naye ng'omuzadde abaako ekintu nange nina ebintu kyendowooza nti omwana wange sandikimwagaliza nete ekyalabe so kati bwe twogera ku experience ya ssente basereebu ayino otegeera ssente kyegamba basereebu batuuka okugenda ebweru nga beekwasa Uganda kumbe baayonoona ssente n'obudde wano obeeraawo n'oba ne shot ttaano nga bakubuukinga nadda ssente ziri ku ssimu kati ssente ezo nzibu kutuula wansi kubaako kyamakulu kyokola ki kyozikolamu kati obudde obugenda bukendeera nga n'emikisa gikendedde ng'oli atandika okugamba gavumenti mbi biki yangenze ebweru Uganda tebeerekamu naye ng'obulamu badde obutambuza otya ebbanga lyonna so pastor Bujingo bwe tulaba wani oyo omukyala Fufiga ng'awolereza nnyo pastor ne ku by'ozoolaba ne ku either bw'aba tewali kigenda mu maaso wakati wo ne musumba Fufiga oyiseewo nnyo pozzi ng'oli mu kutaakiriza bbaawo naye bw'abanga toli mu kutaakiriza bbaawo kubanga abakozi abalala bangi kubanga mingi bemwogera ate tetwanditegedde saga ogiraba yalimu ebitankanibwa tetwandigitegedde nnyo kuba kukunama singa bonna tebaavayo buli omu najja ng'akola ki Mutebi yayogera kino Muzeyi Senkubuga yayogera kino Musumba yayogera kino Fufiga n'abyonoona leero bw'ayogera kino ne bw'ayogera oluzungu talumanyi ngayiwawo obuyiyi Fufiga lekeraawo okumala gwo nze sikutya nkuwa ekitiibwa nga maama kuba infact jjajjaawo Fufiga asuuse ku myaka gye Fufiga si mwana muto muwe ekitiibwa naye kyensinga ogga nti abaana b'abakulu beewuunya okulaba boyfriend be balina oba ne babba bagenda okufuna nga jjajja asabuka bw'ati manyi gye jjajja amala gwogera atama asabuka nnyo jjajja amala oba Nazaala amala gwogera atama Fufiga otama ayogera nnyo n'oyogera kino n'oyogera kiri oluzungu tolumanyi kiriza oluzungu totambulira mu dinaayo nga bwe wagamba Segirinyamira eddagala ave mu dinaayo Fufiga ebigambo ebimu eby'oluzungu birina amakulu ga njawulo okusinza gwe gw'olina mu mutwe gwo kati biveeko jangu okole emirimu gyo otambule okole ki ogende oba wolereza obeeko wookoma nze Museveni nina we mukoma notamwongerayo tolaba nti ekinyindo kigazi nnyindo yange enfunda nga nsiri munyankole goli musajja Muganda asiri Muganda oli waggwanga ndi muyindi Africa City oli muyitirivu nnyo kakati wulira hamu mwagala nnyo nawe mukoma hamu naye alina wakutuusizza alina wantuusizza nandibadde enkuuka omukira ng'omunya nga waliwo ayogedde ku hamu nawe mukoma era yennyini yakingamba nti buli muntu olinawo omupositioninga mu bulamu waliwo gw'oteeka mita 2 okuva w'oli nze hamu mukwano gwange era njagala nnyo bw'aba ne pate eziri private tampita atayita Fufiga ate lwaki ayita Fufiga kati mugende mubuuze Fufiga waliwo byayogera nange natayogera naye Fufiga oba nayisima wabeeredde omulamu buli kitegeeza positioning yaffe mu bulamu bwa hamu yanjawulo okusinziira waliwo lwayita Fufiga ne boogera ku nsonga nze n'atagiŋŋamba ntakuwa nenjiraba ku mawulire waliwo atuyita ffenna ne musisinkanawo kati ebyo bigenda obiyigamba kulu bw'oba Fufiga wooli waddewo abantu abali mu kinaana nga bavuddewo bakaaba naye nga gwe wooli wooleekaanira okufa kitegeeza either onoonya kyakulya ate simanyi oba buli ova ku stage wabawo akasente akalala ke bakuwa ak'enjawulo naye oba okola musaala gwe gumu uniformuli weereza abantu tambula okole ki kyembuuza Fufiga takyayimba baaba Fufiga kirembe mayini kopa yaggwayo kyogamba nti takyalina kyayimba nedda obulamu abubeezaawo ati ozayimba Fufiga kambabuulire nno omukyalo oyo kyebala kirungi okuweerera abaana singa Fufiga yasoma kubanga era ensobi za Fufiga esinga za butasoma
Waliwo ensobi omuntu weza atasoma zakole. Museyi Museveni agala full figure. Kiki? Lwakuba waliwo omuntu atuuka n'akwagala ntalina waakussa wasinga awo. Full figure ali ku musala gwa State House. Afuna sente milioni nga 3 omwezi. Ne wa Pastor Bujingo akola ki? Ne wa Hamu afuna n'abakulu abala bangi full figure talina office gyayingira wano mu Uganda. Ne bamutuuza ku reception dakiika 2. Bamumanyi. N'abalamuzi bamutayoloza ki emisango gya full figure gikolwako mangu. Naye alina gwe yali asinze. Abireka bulesi nga bamwetondedde n'abivaako. Ne full figure bwakunoonya n'akuteekayo akola ki? Akuteekayo. Kubanga muzeeyi ayagala nnyo full figure ne kusaasira. Kyokka ate ayagala nnyo full figure ebitundu 10 ku 10. Okusinga kusaasira. Amwagala ebitundu nga 4 okusinga ku balala. Lwaki ali mu kichenja ekyo? Simanyi. Omukulembeze toyinza kubuuza lwaki. Full figure omukazi w'amaanyi mu ggwanga era singa yasoma. Ate gwe president akwagala bitundu bimeka? Nze president tanjagala. Ate lwaki takwagala? Lwaki tanjagala nti omuzadde yenna yenna bw'alaba omuntu alina future yeefuula atamwagala. Era amuleka ayita awantu awatali waki? Awatali wangu. Kubanga aba amanyi nti ajja kubbulukuka. Ayagala oyite wano mu ttanu. Tugeze omuzeeyi waliwo ewaka emmere ntono. Mulimu omwana nga bw'otaamuwa emmere agenda ku alyeyo abalaswaze wano ewaka. Muwe emmere. Alye. Ne waliwo omwana gw'omanyi kati fuka twalina omwana muta Alex Mbaziira. Mbaziira asobola okubeera olunaku lulamba ng'enjala emuluma naye nga tatyusizza kkala. Ate waliwo Charles Sekabuga. Enjala emuluma n'abongola n'abanga nagali musajja mukulu muyimbi kati. Alinga musajja wange ono. Enjala eruma Charles. N'emirembe olaba ng'atuutidde agenda kufa. Oye Charles. Kati so muzeeyi mu ngeri gy'adiiringa n'abantu mulimu abantu baawe ekitono babaaleka. Bini ne Bizonto beegasse. Kibakola Pastor Bujingo kikambwe nnyo. Niki lwaki Pastor bamuyingidde nnyo bwe batyo? Omusajja yakukolamu omulimo gwe nga gwe. Yankolamu omulimo nabo yabakolamu omulimo. Nabo yabakolamu omulimo. Bini n'oliz mbabaali. Twatukola ku Soloti. Niki lwaki bamwefuulira? Abantu bangi baava ku Soloti n'obusungu. Yabagoba bugobi. Baagobwa. Ani yabagoba Makula? Sikulimba kino nkyogera wano. Bosi yenna bw'afuna omuntu ku mulimo. Emirimu egyo gitera okwonooneka. Kubanga omukyala bataagala kunyoomebwa. Abatakyanyumya namwe nga bwe yanyumyanga. Aba alina okwerawo abaamulaba nga akyali weewe. Nga bwe yajja. Si Pastor Bujingo yekka ne kino kibe kyakuyiga awantu wonna. Boosi bw'akwana ku mulimo. Omulimo gwonooneka. Gwefunya. Pozi nga amugjeewo. N'atamuleka ku mulimu guno. N'amutwala ewala n'omulimo ne wabeerawo distance. Era waliwo abakikola. Sigaana muntu yenna kuwasa ku mulimo kubanga tokera nga mwana tewasanga house girl. Mutabani wo mu kitiibwa ky'olina ayinza okukeera nga house girl gwasanze ewaka kati gumulina n'amufuula mukyala we ne babeerawo. Tolemerangako. Wabula we make considerations nga tukola ekintu nti bw'oba owasa omukyala ebiseera ebisinga omukyala ow'oku mulimo aleeta ebintu bingi. Kati abantu bangi baavaawo n'obusungu bungi. Kati bwe buboolaba bakola ki? Waliwo n'abaasirika ne batoogera. Naye nga baanyigirizibwa. Era Pastor Bujingo mukama wange oyo muntu alina entalo nnyingi ate ze yeetinkuulira. Ye kennyini. Kyogera nti abantu basanyufu ng'afunye obuzibu. Era kyovola omusajja omugezi kwefulukuta yagambye nti abantu ekisanzizo baluma Bujingo butafa. Babadde baagala afu. Kubanga nga tebannawula bafudde batafudde banupu baasanyukaawo. Ate nupu ng'esanyukira ki? Anti gy'abadde abakuba. Abanupu tebaagala muntu yenna alina alabisa principal. Principal munafu mu ntegera y'ebyobufuzi. Kati ayogera nnyo ebintu nga bidobonkana. Kati bambi kyovola ababeera ne bafuutu soodya. Ye Bujingo ye mukugu mu byobufuzi. Bujingo communicator mbabuulira bannange mwenna abandaba. Tewali muntu presenter wa radio nga Pastor Bujingo. Is a good communicator. Naturally. Kubera yali mukubi wa radio ngakuba simu kuki. Yali mukubi wa masimu. N'atandika okukola ku radio
naye nze nga nkyali mu kyalo abantu abanyamba okunteeka ku State House Victor n'Africa nali mbeera waabwe nga they adopted me nga balokole nga batega Pastor Bujingo ne Pastor Serwadda naye nze nga kyenjagala ku Pastor Bujingo yengeri gy'alina eddoboozi ekkalu nga radio ne bwebeera eri oliwulira bikula matayo kati nga inengejja oyo communicator mulungi Pastor Bujingo ayinza okuyimira katuuti n'akola akalango ne mutasalamu kintu kyonna ennaku z'omwezi nga 10 na bweziti tugenda kuba n'olukuŋŋaano wano byakulagibwa n'asengeka ebigambo naye Pastor Bujingo kati eyo yegundi yamuyamba okubuutikira kuba basumba balala oli musajja mulokole naye Pastor Bujingo byakola bya bulokole obulokozi bwewuunyisa omuntu ne bwafuuka omusiyazi natandika okutambula ng'abakazi asigaza entula ez'obusajja naye bano bonna boolaba beefuula sibala nze nafuuka n'eddoboozi n'agira era bw'atuuka okufuuka agenda mu kayigo k'abakyala obusiyazi tebukujjako kubeera muki musajja era ky'oba olaba tetuseka ng'omulokole afunye ebizibu mukulu wange yafunako obuzibu lumu mu maka yali akaaba nga gye tusaba abaana bange yali alina gy'ava era akola safaali n'akomawo kati nze saakifaanana nga tobbi gyatusabe ekintuuseeko leero naawe sobola okukola ki okutuukako lwaki olwalira abantu basanyufu nti Pastor Bujingo byonna bye yakubira banne abikoze emirundi egyo tekimuggyako kubeera nga si mulokole kubanga yagamba olina kubeera na mukazi omu omukazi gwe watandika naye n'omusuula ye yayokya dda omanyi nga principal omanyi Pastor Bujingo yayokya dda buli kimu yakimenya buli kimu yakola ki emirundi yena kubanga era ekyo Bayibuli kyegamba nti Bayibuli bwegamba ekigambo okusala omusango ate kyonoona abantu bangi balowooza bwe banaakola ebi tetukola eki naye Yesu kye yali agamba yali ategeeza omwana wa Yakobo ow'omwenda gwe bayita Ddaani ye minzaani mu Luyudaaya erinnya Ddaani minzaani balance judgment ebintu bw'ebanga omwana w'omuwala afunye olubuto tomukangavvula mu ngeri emuswaza kuba muntu mukulu omukubye omuswazizza sikaati zebi bw'obanga omuntu yasse omuntu alina eddembe ly'okugenda mu kkooti kyova olatuga nti nankubadde osanze akutta akaana wali n'omwokya omusalidde omusango era Yesu baamukuba embooka 39 kubanga buwangwa bw'Abayudaaya kyogamba Yesu baamukubako ku kibuga 39 nga bagenda omukomerera kati mu buwangwa bw'Abayudaaya bw'omukuba eyaana oba omusalidde omusango baakoma ku 39 kati bwetuba omuntu bw'aba yakoze ekibi tumunenya n'omwoyo w'okwagala tetuyisaawo tetuyisaawo we don't go over tuli munnyu gwa nsi Bayibuli bwegamba naye omunnyu tugugera nga tukola ki nga tuguteekamu era tukwomba nako tuwulire oba gwegwo so omuntu bw'alungiwe ennyo nosanga muvubuka nga mulungi nnyo muwanvu nnyo osanga obulamu bumulemye olw'obulungi obwo bw'osanga omuwala omulungi ennyo bw'osanga omuntu omugeze ennyo kati ne pasita yakuba abantu n'aboogoloza kati entalo zaalina nnyingi kati babbiini abo baalina obusungu obutuufu nga tewali abakomako nze nnyinza okuba n'ebyannyiza ne ndi musajja mulokole era kino kyensaba abantu ba Soloti mwenna ne pasita yennyini ne mukyalawo gw'olina obulamu bwammwe bujjudde nnyo empalana n'okulowooza nti buli muntu atambula abalowoozaako abantu abamu twatambula ntugenda ku birala obulamu bujje mu mpalana zisusse otanjagala weka wekiganda wakiganda weka wekayanja oyo ogundi wakatedi oyo obulamu bw'empalana Museveni singa yeefumbira kituufu kubanga abantu bangi nnyo byadibaddalinako pulezidenti mu kutya okumutta singa yeefumbira singa pulezidenti n'akatamuke nga yeetokoseza emiki eminwe gye naye bannange nze tuli balokole naye nze ndabye hamu ebbanga
hamu yaŋŋamba omuntu ayinza okunvuma ku social media n'avuma ne maama wange saagala boogereko nene mmulaba ne ŋŋaa kati ono mwavu nzire mu kuleebukana ne gundi nze hamu kati kyova olaba mbagamba nti Pastor Bujingo byosinga abantu bowala nabo bingi bonna wabayisa mukama n'amuteeka kama abasumba wabayisa oyina radio station Pastor Bujingo asasula abakozi kituufu era nze jo video gye nakoze rankinga sort nga TV esinza okukola ki okusasula okukola n'obulungi omwaka oguwedde being nti abalokole ojja gisanga nga eri ku levels emu ne TV ezetali za abalokole ennene kati naye ebeera nnene abasumba obasinga ne gye wava n'abalala abaliwo naffe bwewakozesa otuti ne babini obasinga ne baani weetwalire ku level nti ko tokola ki ye abasinga naye ate tekikuyisa bulungi naawe obulamu bw'empalana kati full figure n'ajagigwamu olwabaddeko nga waboda wanya baboda full figure nga baboda asanze abantu bakuba omuntu ategedde naye n'akwata omuggo kumbe kamera emulaba bwe bajja okukwata gwe bakwata yabadde agenda bibye kumbe bagenza osanga omusajja omubbi adduse n'alekawo omusaabaze kati bali mu kukuba musaabaze bamusse full figure empalana z'ogwamu manya awo waliwo abantu bangi gwe weegendereza nnyo bw'aba emagombe omuntu ayinza oga kanfe mpone ennaku y'ensi bw'ogenda mulimba olawoddeko embuutu ezivuga wonna wasirifu wazibu watiisa twanigenze Yerusalemu n'olatire bannange abakyakala muca noganika kati gwe bw'otuuka awantu sooka osome embeera yaawo mulimu n'abakozi ba sodo tutamanyi nga bakola mirimu gyabwe ne batambula bakola ki ne bagenda naye gwe okujajjatte nnyo efulu figa sikutya naye nkuwa ekitiibwa akendeezeeko ku kajanja kendeeza sigwa singa okwogera n'omumwa omunene nakyo kimugambye ekyo tunizaamu kamera full figure abalina emimwa eminene wano mu Uganda bangi nesibo ekisinza okuba Kyagulanyi kwogera ne Kyagulanyi gatayogera ndabanga asirike anti ajja n'ayogera kino ndaga Museveni namujjako wiiki emu mu bindekera ate nkya buyinza mbu bakwasiza nze njasama n'ebintu ebindetera ebizibu ku social media bitono waliwo ebikuleetera naawe bizibu waliwo bansibakaawo ne bakutwala eruzira twawa musango nenze nesigobera nenzikiriza ekyandya era bakubira isima nti bansenaga Dr. Tinga tetya kukola nsobi lero kibadde ki bakutwala batya kati ne isima namugamba nga atwogera nze kuga hamu mukwano gwange nina we mukoma ayina wankoma Museveni mukulembeze wa ggwanga oba mwagalo basikola ki nina we mukoma negwe totya kukola ne maama wange kati nze saagala bintu bikadde bulwe ngende waka njoki ebintu bya mama bingi mu nju nomuleetera ebipya nesingira kisenge era namugamba nti kyonna kyobula toyagala nkyoki kiyingizewa mu kisenge kyo wasingira kisenge kye kwokyayo kintu badde kiringiza awo ni maama wange otyayo mama wange nokuwa distance wakati wa mama nani wadde mama wange yankuzizza tata wange yafalo nazaliwa kati ndi musajja mukulu ne n'abaana ate nyingire mu kisenge kya mama kati mbyokya nenjo kyente jodage yalabye ayina gye yali alazi nembyokyayo yasango mpate tobidde mu Kampala vira nemugamba ebintu ebyo byokyalikira ekisenge kiri bulungi byonna biwateeka mu kisenge siina kyenkutteko siyingirayo so naye sente zizze nze sitya full figure nkugamba baako wokumanga okola emirimu n'ebirala ebiringa ebyo full figure Pastor Bujingo ebyakutuuseko oba bituufu oba si bituufu kantwale kye wayogedde nti bakuba amasasi mukama akuwonya ebiwuuba nibwe mukulaba okukwo bamukuba amasasi bamukuba ng'okyogedde osekera mbizibu mwami kwezi siyinza kusekera mbizibu naye engeri gy'okikozeemu omanyi n'omubiri nagwo gucommunicatinga onjogeza besogedde mwami kwezi bamukuba amasasi bamukuba muto wange ng'ekigambo kyogedde n'okunyolwa okw'amaanyi okyogedde n'okunyolwa okutagambika tamala emirundi yali atta mutabaniiwe baŋŋamba nti gwali ne mutabaniiwe
twaliwo nga tukola mirimu ne bajja ne beekyanga naye kiraka beekyanga buli kaseera ekigwe gwali gusoosera kuba nti guno manyi abantu bagamba abantu kati bafa nnyo nedda lwakuba kati mini ze zikutegeeza nti gundi yafudde weeziri nedda baafa nga tutakola nga tetutegeera nga bafiire eyo ne tutamanya kati so balabika bwe bulamu bwabwe mwe batambuliramu siyinza kuwabula Amale kubanga omuntu bw'agaana eddagala tolimuwa olaba ne mukenenya omuntu singa weetumiikiriza n'omugaa nti olina siriimu n'akuwaabira mu mateeka bakuvunaana kubanga tomukeberanga ogenze mu ddwaliro abasawo guno gwemuze kola sala check-up bakugyeko omusaayi n'omusulo bakebera buli kimu ne balaba nti mukenenya omulina bw'oba tewabagambe nti munkebere siriimu tebalina buyinza nga wabagambye bakebere weno omubiri balabo bamulamu yesiriimu wanjawulo wakika oyo abazungu bakikola bati batunda eddagala mu Afirika kuba bbe waabwe kikkakatako okwekebeza era bakusosola n'okusosola ku mirimu egimu togifuna ng'oli mulwadde naye wano ewaffe baateekawo eddembe nti omuntu amala kwesalirawo okukeberebwa era omulwadde ayinza okugamba nti olinamu omusujja ne malaria olinamu n'ekibumba kirwadde naye nga wamanyi nti biva kuki ku siriimu n'atakugamba era ne ku lupapula ku shiiti gye bakuwa olinaga nti bampadde obutwa tekibeerako kati Amale mulaba muto wange mulabaga temumbuulirira obuulirira akusabye kukola ki kumubuulirira tetumubuulirira kati aba agenda kugenda mu levo z'abantu bana waliwo ayiga nga bamugambye kyekyo kibi n'ayiga waliwo ayiga ng'alaba kituuka ku mulala waliwo ayiga nga kimutuuseeko bwe kimala omutuukako nalo gamba nti kati Amale bye mumugamba nti ojja kubonaabona mu nsi tulinde abikole ki abituukeko naye agaanye okuyigira mu nsi agaanye okuyiga nga bamugambye mumuleke taata takoonwako taata tawemulwa ebyo bigambe wo yabiganye abiganye President Museveni n'omuwagira mu kalulu akajja oba ogenda kuwagira MK kati MK ne Museveni kati kiringa kawundo ne Lexus kati bakeekamu kati ajja nze ambuulira ebintu n'embikkiriza gwe Museveni yagaa nti bw'oba oyagala okwesimba ojjanga onnyonnyola omuntu n'ebino ebyaba nuupu kuvuma oli musiru tolina magezi bw'anajja nannyonnyola n'embyagala ani MK Museveni kyogamba tona byagala ng'atobadde omuwagira ebirala anti alina okukyuka eno revolution alina okujja alina okunnimbayo ebipya kubanga era ebimu bya bulimba ate gummaze amaanyi President Museveni ebimu byabagamba bya bulimba munda byabufuzi politician abeera politician naawe ate President yaganye Bobi Wine okuddamu mukoonako nga muli mu bivulu byammwe oba mu komedi wammwe Bobi Wine temumwogera tayagala mu promoting ajja baggali ani yakyogera President Museveni Museveni ate nga yata Bobi Wine bano just balitanga ezigezi abawansi eno baala sisi ba bulola sibanya bandi zibanga ezigezi zaabwe oli yaleeta oli kyokka nti President Museveni yaleeta Bobi Wine amuleeta ddi munnabyabufuzi yenna kalola mu Amerika wali ebiina ebifuga ebi ono aleeta nono bwaleta nono batambulira awo ono bwafuga kino ekisanja oli n'akiddamu ekiddako bwe batyo Bobi Wine agimuwaamu kati Bobi Wine nedda yettaani boy mwana mulenzi gagwata oli mukambwe nnyo tebamwomositiyalitani boy bagimuwa wakiri n'agijja mu parking era agijja mu kyadda ono teyajja nakati ye leader of opposition sente zaafunaawo zimumala Bobi Wine muganda abaganda emikisa gyammwe gyaggwayo gitya mwafuna 5 ne mufuga emyezi 2 abannange Ssekabaka myaka egi 3 ne bamutta omuntu wakutta aba akusinziza amagezi lule emyezi 2 muwanga simanyi gye yafuga myezi inaayisa yafugayo oba myezi era nga gumu oba kitundu be baganda be baafuga abo Paulo Muwanga abo be baafuga Muwanga semwogerere ye teyafuga anti yalya 72% Paulo Muwanga n'aga nti addamu kyogera abaganda abo baakoma baaga tuge tulwanira ffe tuli baddipe tuli bamusaayi kati balwanira buyinza
kati Kyagulanyi bwagenda mu nsiko kiwagira mu kiseera kino ensiko weeziri atandikire golf course tewaliwo emiti lwaki agenda ewala ave wali Kamooki asale bw'ati ayite wali ku Akashiya akkaawo ku golf course emmundu etabuuke lwaki atayeekwekewa munaamuwagiramu abavubuka nze ne bwe basimuwagidde abamuwagira bangi ekyabantu baffe bano ababuzibwawo kyogerako ki bayinza n'okuba batulaba bali eyo bali amandaazi wamuttaka nga balamu balya bwatyo semuddu mulamu ojjukira ayine ono yakuba Besigye ava waliwo alina yitwe waliwo ayine yali Wambabazi batulaga n'omulambo mbu yafiira emulago kiri mu gavumenti kivuga yagenda n'ayitira eyo n'agwira e Rwanda kati gye kiri kitambula kivuga motoka mpya kyeyagala nekyateeka ku bunkenke ababuzibwawo be bamanyi nesinze mbabuzaawo ate sibamanyi mu famire nga tewali yabuze ewo wali yabuze wamu Kibalama wali yabuze wamu kati ababuze baaliwo sawa yonna bayinza okubula oyo Semuddu yabula yawayalinga n'ennyumba yange amasannyalaze gyali oyinza kuba yakyusa tolina omuntu gwobaze emyaka 2 atolaba ne 10 nga mwali mu Kampala kyogamba gye bali politician babeerawo n'ogutopiki gwe bakuliyetinga buli kadde bwe batoogo nga bakwata ogulala nze basibigenderako kyenjagala amalwaliro enguzi tevaawo ojagala ebeerewo muganda wange enguzi eyo gyolaba n'omuntu wa bulijjo agirya afande akwata nti olina pamiti gwe wennyini omuganda ti afande kankuweeyeegi 2 kati oyo bwagimuwa alaba si kibi bwawula ababbi ez'oluguudo ekyo naawulira nti kibi so amalwaliro gabeeremu eddagala enguudo bazikole ebitunyigiriza weebiri ng'ensi ne Amerika erina ebikola ebyo tebiganda ate Museveni aveeko enkya ensiri mu leve eyo naawe naye nga njagala obuyinza bukyuke era Pulezidenti Museveni nkusaba entebe gireke agiveeko giweyo weeri badde akalaani ajjaku Museveni agite agiweyo weeri oba kaguta ate tibuhabulwa si agirimu kati yagirimu tibuhabulwa yagirimu ate abo abasajja abanyankole bakyusa amannya 226 gaza n'okudda eddala n'aleeta olaba ffe twabeera nze ndiwe Sembabule ebbanga natulaba Saamuke kuteesa nga tumaze omukka ow'obulungi naye eri bulandi nga Saamuka hamba kuteesa nakoma weebi kati kuliko muwala we naye abakalakata Besigye alina n'amalala simanyi alina amala gasirikira nikiza kifeefe aleetako limu ajja kuleeta maasombira nga yaleerese maasombira lwaki tetusiibula mubeere bulungi bannayuganda mwami Kwezi neyanziza nnyo okunkyaza nange neyanziza siba okujja mwami Kwezi mu mboozi etwogeddemu kusooka mwagadde nnyo kaada we NRM mulungi yifaawo naawe jeegaane abasajja b'NRM abakuba emigga emipya n'emikadde kakati buli omu akole abavubuka nga tebalina mirimu abavubuka babbi bubbi bw'omuwa emmotoka ogivuga nga tandika akubba bw'omuteeka ku faamu kyakiwamubba bw'omuleka ewaka wasigala amata aganywa ne bamala ne bakaaba emirimu mugende mukole muve mukwasaamirira olaba omuntu ali ku social media bw'avuma wa Nuupu n'omugamba nnyoko enjala emuluma fo kyokujja okola ebyakuleeta oli mu kukyagulanyi Kyagulanyi akumanyi takumanyi buli omu akole byateekeddwa okukola nze ndi mulokole njagenda mu ggulu era ndi mutuuze agezaako munabanka ekibimbuulira nze nkubuulidde era nkubira akasimu nonga Dr. T kino kibayogedde oba kino kibi nze nkuwadde olukusa nkuwabulenga mpabuula omuntu yenna obutukuwabula kirungi kituufu kuba atawabula tabeerawo atayiga ate n'okuyiga tayiga Museveni oyo yewadde eti bahabulwa yasinga okuwuliza yeefudda nga tabiwulidde naye era mwajja tayagala kukulaga nti nno omuwabudde amanya n'okwefuula nga atamanyi waliwo omuvubuka ono haamu bayitaani haamu efuula nga atamumanyi ze tekiniki z'abakulembeze bwe zityo buli omu akola ekyateekeddwa okukola
Senkubuga yagamba nkusimba ayina amagezi ategeere omusiru Senkubuga abantu bakyamukiririzaamu yali siyaasa muzanyi wa mizannyo engeri yagamba nti musumba bamukube essasi ne limukuba omukono ne limuyuza n'omugongo musajja mukulu munno oli mutakana newankubadde mukulu munnange naye munange ebibi bisiŋŋana tajja bali